naye I think Leslie, I know. Relationships, simanyi. Era bali bawewaana olina agamba nti naye gye bujja eri abantu abagenda okufikkira. Naye oba ofikkire gwegamba bano nti bagenda kufikkira gwe Katonda. Right? Or as if of an only go around. You're talking about you're going to fire yeka. Number 2. When ba fikire. Maybe mukama bwe yakyagala ate nkolenti. Naye kati gwe lwaki oyagala okuvugira muntu munno ku remote? Kitegeera. N'okuba essimu n'oboggola kubanga wamuloga. Ate abakazi abalozi abasajja babayisaamu amaaso. Babajoga, yes. Amukubira essimu. Oliwa? Kasajja gwe ssaawa zino badde okuba ebintu ebigenda ewaka wabiguze dda. Wali kumpi n'ogamba maama kiki kye baboggolera. Yatumye house boy mu katale. Zino ssaawa mmeka? Oliwa? Nakyo ne kijja. Mami. Omeddogo tulabye. Onagamba omusajja wange muyina bwenti mutaano. Naye naaweza amuyina mu 5 ate Katonda ono ali fane amanyi okuliwugulako bw'ati naye buli wali wugudde nadda mu sense yagenza azaalayo omwana. Ate onabeera frustrated. Bw'obeera frustrated gwe yaloga. First of all kati ebiseera ebisinga togenda kizibu okureversinga ebintu ebyo. Naye buli weriwuguka bweriti gyakwanya azaalayo. Buli weriwuguka gwe n'obeeraawo weeraliikirira n'emmaali gye mugenda okugabana. Right. Hi lovelies. Welcome to my YouTube channel, Dorina Sasira, and this show is called Love Life. We talk about love and life. So, njagala kwebaza you guys that subscribe, that watch, that comment, like and share, appreciate. And also njagala kwebaza my sponsors, Trinabako Tuno. They help you if you would like to improve on your skills, especially if you're a graduate, because in most cases you might not get those practical skills when you are at at the university or whatever institute you're in. So if you want to upgrade, if you want to get like practical skills, just go ahead and look out for those people. They're called Coutinho. They're actually at Intinda. The details are just there on the screen. Call them up and find out. And they're not expensive. They say their course is only 4 months. And go for your skills. Practically, they make employment very easy for you. Which take it apart these days about never genda wabagamba with skills ya nakumeka. Like I mean ya myake meka. Are you sure you can do this? Are you sure you can do that? Even though you have a degree or chikaka so sobolo kukola chino ne chino. So they help you out. You in accounting, agalo kukola bit taxation, bina auditing. Just know they're good. They're there for you. Then also Gaucho Grill. Restaurants, but I wanted to take you one day. I think one day I'll take you to Jenny Baby as well. They have the best meat. All types of meat. By crocodile meat. Crocodile meat, my first time to eat it. You don't see one jogger go get crocodile meat. Yes, I love it. Next number they can if you order. You have to book, they can bring it for you. So crocodile meat testing getting a chenyanja. By now, the types of meats are very tender, and also all types of drinks, alcoholic now, and non-alcoholic. Boy, now any types of meeting, over brunch, over smanya, what shower. Just call them. The number is there. So I brought back Mrs. Mwesuga. You always ndaba comments za ngakwa mane mochala mukomye wokuchala mukomye onemba so amuleta all the time banange. So finally na mukomeza at least every month nja kwa muleta you once. So holi bulungi dia bitambula bubi you look good. Thank you. You look good too. Thank you. So nka weight loss gondese nkagera ne katabo kakolera siba mbagaba twagaba kagenda nenderabira nendia nengamba no body goals. I keep talking to myself you feel it in your brain. Yes, have you ever eaten and then you feel guilty?
Kati India. Then when I feel guilty. Then ngamba ilimokama chokamba dene what they have cheated. Then nkera mu busungu nenzira mu cheatinga kombe it's pay kati nazze mu kulaba ngebuto muntu ndabye. But I am back again. Amen to that. Until Christmas. That Christmas season. Nino nja kuyito ja kwewunya. Please. Doctor yesho tujajukula nga ndi mu half bikini. Njagamba Pax making sure to balaba wala please. I know labe but all the candid. A few moments later go down. But you people, weight loss is not for the faint-hearted. But maybe abagala quick fixes. I can't waste my money on quick fixes. Uli lakati batandise okukaba. Namire dagala atene linde tamazi mubiri. You're part of social media. Mbona mire dagala nali kubise tunusi. Busana heart problem. Atene nkolachi. Save kama hapo kitanda. Rozo jiro oli akomere ntono. Mire dagala ya weight loss. Bo era bali tundu okumba agenda okuya fighting agenda bena kuzino after effect jaina mbo asanyalala. Jesus Christ. Kama tiche sigena maso. But I've heard of one omutima gwalwala paka kati murad. And then I've heard of another one where ina amazzi mangi mubiri leta water retention mu mubiri. Kati oyo gwogambye wasanyalala oba bodies is regulating eddagala eryingira mu ggwanga oba babichecking. I don't know anyway. I don't think so. I know, but I think all like someone was saying, it's okay, you can. Life is short. You can do whatever you want, but at least take caution. Take care of yourself. Yes. For the dagala soko, they tell you Google. For our Google, gamedi no bani abalikola. Never good check it's not FDA approved. It has to be approved by FDA. And then ogeno kukebenanga ne Google tell you sure. Tell you sure ya because lili ku black market. Like be careful. Beans okubanga bakugamba bataddeko label nti bikolebwa eno. Naye ngekiri munda. Kirala. You're right. Ana kakati social media enako zino. Njagala kuweza wala ka video kena kuwereza. I was alarmed. Kati nabadde manyi like for you page like wogena ku TikTok, yeah. In most cases algorithm egena nakwetera kati nabadde nalabeko kena kuwereza. In the morning ngezo kuzuka ngandaba part 2 of the same thing. Oli part 2 ngoli amubuuza yakamala ebbanga ki myezi emeka myezi 3 ngandobye naye mbosibwe omulundi okusosa yakanaba emirundi yena kati kuno bena byogokuna ndozo omusajja n'agamba yo no ando bano babuli dakiika naafuna omulala mwezi emyezi 3 kati ndozagaza oba bulijjo bamukibaza sima oba mukuwesa n'agamba mukwano okoma oba kuyo tebamwegayirira ndoza kuno either nga yafunye room abali ba neighbor nabo bayine ngamba abamu bakugamba tujja kugamba waleetera omuntu kati neighbor yakubye essimu namugamba mukazi najja wherever she had gone to party eyo gyenalabye endala yakote TV nga gismashinga ye ne bamubuuza ate kati lwaki TV gyo nagamba nti sente zange zino kyekyakibadde akuba wansi thank you yagambye sente ze mbutajje. So I didn't see the man over here because the man against but remember I'm like oh busungu banagela what the hell. Can you imagine what that person can do ngasinkanye mujjawo obusungu obwo bwetumbizi right actually buva mu bwetumbizi ne bufuuka obwekisiro omanyi kati Doreen ekintu ekimu kye twerabira edda bamama baffe baanoberanga mu bisenge nga wabawo issues mu makanga ze bana bazisootinga either nga yingira ekisenge ky'abaana oba nga yingira ekisenge ky'abagenyi naye nga wakatakoze eki nga wakatavuddeewo kati ekisookera ddala bw'oba owulira nga amaka go gaagala kiki ekiba kikujjawo ekikunyiziza ennyo ogende nsolo gibwatuula okwogera nayo ejja kukuluma okitegeera lwaki oba otambula n'ogenda ekyokubiri okukomawo n'ogamba nti let me come back and destroy everything because it is my heart my yes my money nze abigula nabigula n'omusajja bw'omala okubidestroyinga n'ofunamu ki n'osanyuka oba n'okwata n'omusajja n'omukwataku n'omusiba ku njegere n'omwesibako n'otambula naye kubanga omusajja wo omanyi mu bintu bino ate kiri two way abakazi n'abasajja
waliyo abantu bafuna entitlement nalaba nti Doreen property yange ekitegeera nti Doreen ne bwentambula nengenda nemulekawo emyaka 2 Doreen talina kweyongerayo bigere 2 maaso alina kusigalawo ng'akoze eki nga ninze. But remember, this is a human being. True. Ekitegeera ekyokubiri bwebuuza kiki ekyatwawula n'omuntu ono. Have we sorted it out? If we haven't sorted it out, kati ate you're adding salt to injury. Oze osaanyizaawo kale let's say agobye oli bwe yabadde naye akukomezaawo awaka ogenda kutandikirawa kiba kidestroyinze kubanga nze nalabye TV nga bagimementudde bwe bagimenyemenye bwati neŋŋamba ne bamubuuza kiki nze yagigula ebidomola nabigula byonna basic bye yagula byonna n'ebibyo bye yagula byonna bimenyewo literally mbona ayagala atandike ng'agamba mbuno lwaki ono atandikira kumaanyi ge. Thank you. Anti kakati bw'obanga maanyi go bw'oba ogenda twala amaanyi go gonna. Right? Don't give yourself room to come back. Naye kakati abakazi b'ennaku zino oba abasajja b'ennaku zino manyi n'abasajja bano b'ennaku zino. Shalom tewamulabye yatugambye fenafena yanobye. Kyeyanobedde wakiwulidde. Amanyi nti kati abantu banobesa kandabe ekinaddirira. Anakola nti kangendere ddala ntandika obulamu obupya. Abantu banobera nnaku zino for what? Let me see what that person will do. Kangende ndabe kyagenda okukola. Kati ono kyanaakola kyekigenda okumuwa naye ekyokukola. Ekitegeera togenze nti kangende I'm tired. Okay, I'm getting your point now. Yes. Bagenda kamulumye. Let me see if he will survive without me. Kandabe kyazaako nga siriiwo. Ekitegeera kati bw'onoba with that mentality, two things, you're going to destroy yourself and destroy others in the long run. True. Kubanga gwe kenyini tomanyi na nsonga lwaki ono kajanja ke kakunobezza. Namulabye ng'ayimiridde wali ayogera ku simu yabadde ayogera naani. Bwe namubuuzizza obadde oyogera naani ku simu teyanzize. Okitegeera atandise okummanyira atandise okukwata naye tomanyi nakumanya oba ku simu yabadde ayogera na mukama we oba yabadde ayina omuntu omulala oba maama we oba omuntu omulala ng'alabira ddala approach gy'oleese okumanya ki kyabadde ayogerako ku simu mbi nga tasobola kugamba kibadde kigenda mu maaso. Kati olw'essimu n'osiba obukete nodda ewuwo oba ewammwe. Kati ate woowulira nti munnange gye navudde ate baleeseewo ki omulala n'ojja okola olutalo tebikola kubanga abasajja bano kati tusooke tutunuulira abasajja. Abasajja bano yes bakola ensobi naye omusajja bw'akeeranga ku makya n'akugamba Doreen nkukooye nkumaze abakumaze waliwo yagambye actually let me interject waliwo yagambye nti these men they keep saying tebakyawa naye bw'omusajja watuukirizira n'akukyawa waliwo n'akomawo neyeekaza nga teyakola n'ebintu ebibi n'akomawo neyeekaza naye n'agamba omusajja watuukiriza n'abeera nga n'akosenywa nga taliddamu kukubira simu yadde bw'aba yakukoowa ng'olina kyewamukola nti nga nebuli baddi so kituufu abakukooye ne bw'oli kusanga ku kkubo nga weeyambudde abaakumaze tewali kisikiriza ku ggwe. Kakati okomyewo you've destroyed everything. Kati when you destroy everything omutima gwe ogukomyawo oba ng'oyongera okugwongerayo. Right? Kitegeera kakati you destroy everything ng'odda mu buliri nga weebaka nga muddamu muteesa n'ono omusajja nga muddamu muzimba amaka nga muddamu mukola ki. Kitegeera ebintu ebimu nze ndowooza oba ne gye tuva mu maka gye tukulira tuba tubiraba liva lona okubiraba nti abazadde tebakoze mulimu gwabwe okubuulirira abaana baabwe oba nti abaana bava eri ne beefumbiza ng'abazadde tebamanyi nti abaana beefumbiza nga nebyokukola mu bufumbo tebabimanyi. Kitegeera kubanga nze ndaba bya kisiru era bya kito ebintu ebimu bya kisiru sina bya kito kubanga abaana abato bazannya tokotoko mumanyi dodo mama ne taata twabizannya kuwa nabizannya ku gw'osazeewo okuva ewammwe mu buliri bw'ekitaawo bwe yakugulira ojja osule mu buliri bw'omusajja bwe yagula oba ozannya either bya kikulu
oba bya kisiru. Okay. Okitegeera? Kati gwazannya ebyekisiru. Ogenda ku ending up ng'okola ebintu omukyalo ono bye yakoze eki? Bye yakoze. Because you feel everything should be centered around you. Omusajja alina okunjagala, omusajja talina kukula bw'ati, omusajja talina kukula bw'ati, omusajja talina kukwata ssimu ye, omusajja talina kwogera ne neighbor, omusajja talina oyagala ku controlling omwana wa munno. Ate nga it's not good to control a man. It's not. Yeah, he's also a human being, yeah. So kati tutegeere embeera z'obulamu ze tuyingiramu, nsonga ki ekuyingizaamu. Kiraba. Gwe oba tomanyi nsonga lwaki kati ngenze mu bufumbo. Ekyamazima togendayo. Togezesa. Lovely. Kubanga oyinza ending up nga te obulamu bwo bwe buli mu kigezo. Kituufu. Maika kati now I know you're a mother, yeah? Bino bade bisinganya manyi njagala buli bankweta majaga exhausting topics. Abanayiga bayige, you know. So Pony afuse pony. Okay, abadde ngayo those days. Nato these days ono wa gazy mali alarming. Ate these are young kids. Nzengena nabayita abaana bavubuka baina influence, you understand? Kati oyinza okusanga nga mwala agoberera one of those people nagamba I want to be like him. He or she is flaunting a new car. He or she is flaunting a phone. He or she is flaunting a new house, this you know, apartment that is very flashy. Like in my mind oloza kyekiganye bazadde baganye omulimu gutumenga bazadde government yeganye ku regulating rules, because some people are saying the government is actually sleeping. It would come out and be like, you know what, guys, like this and this one obaka tumuseme bone myaka ngemeka abana bayigire kuye, but literally is doing nothing. Then I like anabazadde nabo bo bakoze kati tulina nenya government. Bwana government tegenda kuyingira mu maka gaffe. Etukuliza abaana baffe. Bayibuli egamba suula omuggo oyonoona omwana. Yeah. Oba onoonefa abaana baffe we baliko ennaku zino buviira ddala ku ngozi. Butya nze eriyo abaana bendaba abakola ebintu ebyo ku social media nga bw'otunuulira reaction z'abazadde baabwe. Ono omuzadde bw'anenya, ono omuzadde agamba muve ku mwana wange. Juka nabo bali ku social media. Bonna bali ku social media. Okitegeera? Kaakati omwana ono agenda kutegeera ddi ekituufu ku kikyamu. Okitegeera? Kubanga osanga ku bazadde ayinza okuba nga benefitinga. Maybe assuming. Ate n'ekirala ffe abazadde tuddira entalo zaffe ne tuziteeka mu baana. Because I have issues. Omukazi oyinza okubeera ne issues n'omusajja wo. Okitegeera? Ekiseera we mwandikwataganye mutereeze omuntu ono bwe mwazaala. Gw'oyagala kumulaga nti omanyi maama wo takwagaliza. Nze nkwagaliza. Wamma ekyo kyokola tebakunenya. Okitegeera? Oba taata wo takwagaliza. Nze nkwagaliza. Muddidde entalo zammwe muzitadde mu future y'omwana mugijolonze. Okitegeera? Naye bano abaana abakola ebintu bino nabo balina okumanya. Saawa eno they are all above 18. Yep. Nsuubira mu Uganda tulina etteeka eriri against such things, pornography and whatever. Yes. Kati ekiseera kigenda kutuuka Doreen. Government ejja kuzuukuka nga it's too late. In my mind over. Abaana abo tebajja kusobola kwetaasa. They will serve as examples. Ekyokubiri, these boys or girls are not going to remain young forever. Bagenda kuwasa, bagenda kufumbirwa, bagenda kuzaala abaana. And that first will haunt them. Naye kifaananyi ki? True. Kifaananyi ki abaana bo kye bagenda okulaba mu kitaabwe oba nnyaabwe? Right now oyinza okuba okola ekintu ng'okikola because of the money that you want to get to earn from it. Particular life you're fantasizing because on. You want to fit in your groups, whatever. Okikola kubanga bakusuubizaayo akasente. Yes. Naye omwana gw'ogenda okuzaala enkya ogenda munnyonnyola otya kubanga social media internet teyeerabira. Nze banna ndeka n'okundeka bakujjika n'okujjukiza oluso oluyisidde. Yes. Internet teyeerabira. Now these are acts that are bringing shame
to the entire country, first of all, because we are God-fearing country. And these are acts that are bringing shame to the family setting. Inze ndowooza, first of all, abazadde abazaala abaana bano kubanga yes they are above 18 naye ate si be bakulu ennyo abatasobola kugololwa. Mukwate abaana bammwe mubazzeeyo mubabuulirire. True. Kitegeera ffe we twakuliranga ebiseera byaffe awo ng'omuzadde asobola okukwata n'asooka n'akukwasa poliisi n'abagamba munsibire okumala ebbanga bwe riti olw'ekikolwa kino na kino paka nga mmanyi nti n'akyuse oba n'akukwata n'akutwala ekampiringisa n'obeerayo. Naye abazadde b'ennaku zino tukoze kyamaanyi okwonoona omulembe guno, tukoze kyamaanyi nnyo. Kati omwana yamanyi nti nze kyenkola tekirina buzibu kubanga nina gwe nalabye obutambi olwamaze okufuluma next najjayo n'atandika okubalaga ki ne bamuvuma n'atandika okubalaga esimu gye yafunye n'addamu n'atulaga next day n'atulaga ennyumba n'ajayagala okugula which is okay. Naye okwegamba they want to make it as if it's okay, but it's not okay. Yes. Ate kiki kyolaga abaana b'abanno abaana abali eyo ebikolwa ebyo bikyamu ate biweebuula obutonde bwaffe lwakubanga abantu tebaagala kwogera mazima. Naye amalwaliro gano Doreen, omuntu waaba wakukola save, amalwaliro gano galimu abaana abasobose ebyenda olw'ebisiyaga. Kituufu. Ekitegeera ate waliwo guy yavaayo bambi nga ali mu kadvot nga ali mu he was actually trying to sensitize these young kids n'abagamba people nafulinamu obulwadde like so and so like otuka wali mukanu gwaga musoma bagenda nga balina omutunga emabega eyo like they don't tell you the disadvantages. Nze nawuliramu ebyenda bisoboka ne baba nga balina okisala bwe baba bakuyambye ne bakuyungako ekyembizzi ate n'abadokita bakoowa tebagala but all for what? Money. And all for what? And flashy things. Vanity. It's all vanity. You know, right? Quick money indeed. Egamba nti kyosiga oli kikungula. Bwe ssaawa eno yinza okuba osiga buseegu. Naye Katonda tagenda kuganya kufa nga tonnakungula buseegu obwo. Ogenda bukungula otya? Bwe ssaawa eno olaba nti kyokola it is okay. You're earning from it. Linda Katonda bw'ali kuwangaaza. N'olaba omuzzukulu wo nga bamusiyaga. Okaaba amaziga oyagala okulaga nti you a saint tobikolangako tobimanyi kumbe wabikolanga. Kitegeera? Yes. Naye nga you're reaping what you sowed. Yeah. It is wrong. Okutandika n'okulaga kwegamba eggwanga nti it is beneficial. Who does that? Right? Okola ebikolwa byo kale to bring out bazadde bo bakkiriza ebikolwa byo bikole, maybe ne mikwano gyo gikkiriza ebikolwa byo bikole. Naawe ng'omuntu okkiriza nti kati nze kabansi yage nfune kyenjagala. Okitegeera? Naye ate don't put it out there that is for people's the way kids to go, right? To think it is an act that is upright. Era bwe tuba nga tukyalina abakwasa amateeka mu Uganda bandi tuyambye ensonga eyo kwegamba nga tennasajjuka. I know. Because I don't know why he's still flaunting himself on social media. And he will still do it because tewali amukutteko. True. They will still do it because si yeyeka. Spongy. Si yeyeka scrolling at video emu 2 3 4 5 akwomukaaga koogera ku ebyo. And they talk about it in a positive way. Right? Ekitegeera? Bwe oba oyagala kulya bintu byo genda obirye ewuwo. Naye tulaga mwana wa ggwanga nti kisoboka. Yes. Kitegeera? Ate n'abazadde tulekerawo okugwa eddalu. Abazadde twagadde ebintu ebyalayisi. Omwana wajja n'akuleeterayo akakadde, mami nkuwaddeyo akakadde, gwe n'olowooza omwana wange byakola byakabi. What is akakadde ku bulamu bw'omwana wo? Omwana wange mumuleke.
Omwana wo bamuleke naye bwana atandika okuvunda amabina wano ogenda kuwugganira eggwanga government by the way ajja kujja wano atandika omutandike bannange munyambe musondereko tebajja kusondera saawa eno ayinza okukitunula nti it is okay naye time egenda kutuuka omwana oyo nga omugongo guno takyasobola kwesimba bweti ng'atambula left right and center kati gwe maama ng'okola otya nga yotandika okwepraisinga nti nazaala nedda bannange tuddeyo ku nnono zaffe tuddeyo ku nkuza y'abaana entuufu kitegeera ate n'amasomero gatuyambeko by the way n'amasomero nago gakole though charity begins at home but n'amasomero nago gayambeko kitegeera kati saawa eno eriyo amasomero agakkiriza abaana okuyingira n'amasimu but who regulates mwana nabeera ku TikTok alaba kitegeera before you know it atandise okuwalampa banne kubalya bisiyaga kubanga alabye nti bw'oli ekisiyaga ne weekwata video waliwo akuwa ssente n'ogula amasimu. It is an act that is wrong. Very wrong. It is wrong. And whoever is in authority, whoever is in power, whoever is concerned with the law should do something about it. Kubanga namwe muzaala abaana kituufu ate n'abaana abammwe balaba ebintu bino babiraba temwagala bintu ebyo kuyingira mu maka gammwe. Social media eyinza okukuwagaawaga gwe n'olowooza nti oli wakabi naye tolina bwakabi bwamu. Actually otuswaza Mukama atuyambe. Hopefully guys, hopefully you're learning. By the way, we have a lot of work to do. Not government only, but parents. It starts from home. No. Do your job. Kakati, this other thing. Actually, chibadde chichali nawo. Simanya mwana wa muziki batebala muzika sibanyi. This lady, the girl that died recently. Never finding out another tata babidi. Tata ye gwetwalabye yasoso kuvayo fe tumanyi ye nga tulabalinga bafaanana najo ne evidence abaana bakubufaanana biche nakati mbadde kyamwolera school fees ku law baade bakyatwala omulambeere mama nakuba nagamba nedda bambi omwana bugenda kiboga ne bagamba how agamba kugenda eri waliwo taata omulala ali ebweru ate nga kiraka naye abadde aweereza obuyambi. People were in shock. They bageza kukubira mukazi wala bageza kukubira abamawulire najijakesi kaina budde bamwe. Kati then this man comes out again yesterday nagamba nze njagala bwenkanya z'omwana kimanyi wange naye njagala DNA nze njagala era mbitutte mu court before they bury I want exactly ono before kana bana muzika mutaka njagala DNA. And so some people gaba basajja lwaki olwanira omulambo then others like so just not the conflicted views no bagamba abakazi muswaza abakazi mulimba abakazi banemo abakazi muli batima abakazi n'okumba ekyamba emyaka 28 is it 28 musanvu whatever kumbe omusajja era bane bagamba ne ba first born yabo tino bege like everyone had something to say first born bo abasajja mugende mukole DNA ku ba first born za abasinga something is not right. But then people like omukazi muzira so some women are happy like what you to call it. I don't know, like what's your take, what's your thoughts like ekintu ekimu Doreen kye tulina okukkiriza mu nsi eno maama we yamanyi taata wo omutuufu. They keep saying that maama we ebiseera ebisinga 99.9% maama we yamanyi taata wo omutuufu. Ate omusajja omukazi bw'akeera ku makya n'akugamba nti omwana ono si wo va kubina ebyakajanja bino nga tuyombyeyombe bikibikibikibi mwana nena mutwala bikibikibikibi ebyo akajanja kabeerawo naye kakati time eno oba mweno time yakufa omukazi tasobola kuzannya naki na nsonga ezo. Bw'aba akugambye nti omwana bamuziika gindi lwaki oba okaayana lwaki oba okaayana nti omwana nina okusooka okumuggyako DNA esooka actually DNA bandibadde bazibuuza bamaama mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro nti nno mwonoona ssente zammwe mu ddwaliro bwe buuza maama mbuulire ekituufu omwana wange oba si ki
oba si wange, because the mother knows the real father of the what of the child. Yes, oyinza okuvaayo n'ogamba nti omwana ono mulabiridde emyaka 25 oba whatever. Mu myaka 25 omukazi abadde takufumbira. Let us assume nti kale omwana oyo mujja na nnyina. Emirimu omukazi oyo gy'akoze ewuwo emyaka egya 25 ng'obadde osobola ogikola ng'omusajja. Yes, ensobi yajja. Okitegeera? N'azaala gye yazaala. Naye kati ekiseera kituuse ekyokutegeera nti omwana si kye. Ate n'ono omusajja nze kye ndowooza nze nga nze yeebuzaabuza abadde akimanyi nti omwana oyo amutankana. Okitegeera? Kubanga olwo ka video akafuna wama last year ng'omwana alanya. Ate naye n'agamba yakalaba. Okitegeera? Kwebuzaabuza only that they didn't expect the death. To come this soon. Death ye yaleese obuzibu. Naye ojja kusanga ngo kizibu nnyo omusajja okugamba nti ali mu maka n'abaana abatali babe n'aba nga tamanyi abeera asuspectinga. Kyovula abasajja abamu atuuka nabba abaana ewaka n'abatwala n'abakebeza n'akomyawo ewaka n'asirika. Ekyo nakyo kiwulira. Ne mu ndagano n'akiteeka mu wheel n'asirika. Naye kakati totandika kugamba nti omukazi mulabiridde emyaka gino gyonna omwana mulabiridde emyaka gino gyonna. Kakati omukazi gw'olabirira kibadde kiti nti kiri awo okera ku makya n'okisiimuula n'okinaaza obujonjo mu maaso n'okitwala ne kyebaka n'okyambaza. Okitegeera? Naye ayina byacontributi nze ng'omukazi. Okitegeera? Naye nga ggwe omusajja wookeera ku makya tetujja giyita nsobi naye n'obaliga n'ogenda n'ozaala omwana out of your home. Okitegeera? Omwana oyo n'omulabiririra gy'ali. Omwana n'atuuka okugraduatinga n'oyambala bulungi n'ogamba ono omukyala gw'oli naye awaka n'akugololera bulungi ekkanzu n'ogyambala n'ogenda ku mukolo guli ng'ono omukyala tagenze. Okitegeera? Lwakubanga eby'abakazi biwaawaaza amatu. Okitegeera? Naye as you are human doing whatever you're doing n'omukyalo ono muntu. Ekitegeera? Bw'aba yakola ensobi yesi yagikola. Lwaki mweteeka mu mawulire ne muwogganira ensi ne mwanika obuziina bwammwe? Era batuleekaanira. Ekitegeera? Ate omukazi yamuyambye n'amugamba ekituufu nti omwana waawa abasaidize nti yani by the way abasirika. Ekitegeera? N'oziina omuziika ku kijja kyammwe nga si wammwe. Naye yakuyambye n'akugamba. Then you're crying over split milk. Ali kumpi kubagamba nti munzirize ssente zange zonna ze ntadde mu mwana oyo. Naye kakati naawe osobola okusasulira emirimu omwana oyo gy'azaakola ewaka. Ebintu ebimu nze ndowooza tetwandibibaddemu nnyo ng'abantu abakulu. Twandibikutte kikazi kikulu na kisajja kikulu. Okitegeera? Kati mbu omusajja ow'ebweru ate mbono yabadde aweerera omwana ate omusajja w'ebweru abadde taweerera mwana. He's been taking responsibility. That is why he knows and he wants to take responsibility even on the last day. Okitegeera? Omukazi yes yasoba. Omukazi n'aba nga talina ngeri nze nyina feeling nti yali talina ngeri. Ate ono omwami alabika naye teyali approachable kubanga engeri gye yagambye munne sibamu ebibyo onviire. Ate ng'omuyinamu abaana abalala. N'amugamba tabadde mwangu. No. Okitegeera? Ate kati tuula gwe naawe ng'omusajja lwakubanga some people want to play the victim all the time. Naye naawe weekube mu ttooki ng'omusajja. Nsonga ki eyaleetera omukazi wo okukola ekikolwa ekyo ate n'akisirikira ebbanga lino? Kubanga abakazi ennaku zino kasita akola ekintu ekyo afuna engeri gy'afuluma amaka ng'amanyi ojja mutegeera. Okitegeera? Naye communication tebadde easy. N'abeeramu n'asirika. N'asirika. Nti alinga eyali ayagala naawe okukwesasuza gwe ng'omusajja. Wootegerera Doreen nti omukazi ono alina bingi ebimubadde ku mutima by'asirikidde. Sejjaako ono by'alina okubanga bye yamukola nga bakyali mu maka. Omukazi bwe yayimiridde okwogera yayogedde ku musajja ogwo. Balagenda n'okugamba nti naye walabye n'ebya yesterday. Buli omu n'agamba ate nga talinaamu nsonyi ate nga talinaamu nti oba kimulumye nti oba yayogedde ku musajja ogwo.
kati weebuuze nkubulira Doreen abakazi bali mu maka nga basirikidde ebintu nga wakunyumizaako nga bw'atuula ku makya n'akugamba ebintu byayitamu bwe gwanyumiza obwatuuka n'okaaba amaziga nga ye abigumidde asirisa akutunuulidde akunyumiza ekiddako ekitegeera ng'asirisa agamba kantuule nkuze abaana bange. Doreen, I've heard of women nga asirikidde ku muliro atudde ku muliro ewuwe naye bwa omwana asembayo olugraduating oba olumala senior 6 ng'akwatamu bugoye bwe bwokka avaawo ng'agenda mu katale okugula ekyennyanja n'atadda n'agamba abaana kasamba tuusiza we batuuse. Yes. Naye gwe naawe ng'omusajja tuula weerowooze weebuuze fumiintiriza omuntu ono mbadde muyisa ntya nga munnange. You're fronting that 25 years. So what? You're fronting the food and the care and the fees. So what? So what? This human being gwe wawasa. This human being gw'ozadde naye abaana abalala obadde omuyisa otya mu makaago okutuuka okukola ekintu ekyo kyeyakoze. Singa omukazi ono abadde ne sorry mu mutima gwe nkubuulira Doreen yandiyimiridde n'abwatuuka mu kukaaba amaziga omuntu ng'ali repentant yabadde talina remorse gakulaga yakoowa ebyayisinganye gwe naabiwulira naye yagambye let me stick to my side. I think there's a reason. Gwe oli eri okuba kkerere omusajja ali eri akuba kkerere she's quiet. Oh yes, she's quiet. Takunyega. If she was in a position, in a situation, Tibambi, I am going to miss this man, I am going to miss my home, kale nakole ensobi, tata wabana nsonyiwa, yandibaddeyo nakwegayirira. Nti kale nakole ensobi eno. Naye nzikiriza nziiko omwana wange. Nkomewo tukyogereko. But that is not what she did. Meaning she was like, good riddance to bad omen. I know. It's okay. Obongo bye onyambye. Regardless we move. Kitegeera. Then amulabe nengamba teyayogedde ku musajja, teyayogedde yadde ku balamu be, tayina gwe yayogeddeko. Kati gwe gaayigwe wamatuula mu nnyumba yo nga toliiko bano abasaakaanya bano bakaleekezi. Reflect on what you have done. Okitegeera. Tuula mu kisenge kyo weefumiintirize ky'obadde okola omukazi ono kyekyamututte. Wakimanyi. Yakimanyi. Ate omukazi because toyinza okungamba yes they are bad women. Oh yeah, abakazi abakola ebintu ebikyamu abakoze ebintu abasajja ebingi nga nabo basirisa abasajja. Nina abasajja nabo bye bakola abakazi nabyo bingi abakazi ne basirika. Nze Doreen ekyankubye ewala. I was waiting for that moment when that lady gets up to speak. Nabadde njagala nnyo okuwuliriza ebigambo omukyalo ono byagenda okwogera. Bwe yayimiridde okwogera yeebazizza abaana aba university. Abalwanirira munnaabwe emmotoka ng'emukoze eki. Abaana aba university abakwata essimu ne bamukubira essimu n'agenda alaba omukyalo gye batutte omwana we. Mukitegeera. Bw'amala okubeebaza ne yeebaza oba basawo. N'abasawo yeebaza abantu abamubeereddewo omwana we ng'agenze n'akomekkereza nga yeebaza taata Kikaaba ow'ebweru. Ono ali mu mawulire teryamumanyi kati alinga agamba gwe oli ku kkerereyo. You know, like you can be quarreling with a kid nga katadde earphones mu matu kalaba mu gwamanye takuliko alinga tabeerangako wuwo alinga tafumbangako wuwo. Kitegeera mukoowu byomukoze badde mukoowu. Kakati gwe taata w'abaana nga tonnawogana nti omulambo ogenda gutwala ku DNA ogutalina gugwo kubanga maama waba asazeewo nti omwana oyo si wuwo ekyamazima si wuwo yo wasting people's time. Okitegeera nga tonnawogana nti ogenda kutwala mulambo ku DNA nga tonnagamba nti ogenda kufuna court order ebalemesa okuziika. Okitegeera nga tonnawogana nti omwana wange balina okumunziriza nze namukuza n'ebifaananyi eby'obutonde. Sooka weefumiintirize gwe ng'omusajja
gwenga taata mu maka gwenga bba woono omukazi kiki kyokoze ekituusizza mukazi wo ku extent eyo ate kati abakazi abo bwe batyo Doreen gwe musajja gwe oyo omukazi mugende empola kituufu lekera awo mutambaala kubanga abantu abasirika abo n'abanga takunyega kintu kyonna gwe omutyobodde omuswaziza eggwanga lyonna azifu yasoose okukola ensobi okitegeera asirise takunyega naye gwogenda mu maaso n'omutyoboola biyinza obutaggwa bulungi. Let the woman be, move on with your life. Good enough. Talina kyaclaiminze ewuwo tagambye nti oba ngenda kujja kalina gye wazimba njeetaaga njagala ttaka lino ttaka lino ndyetaaga business ey'egindi njeetaaga nga we watugambye nti wamugamba ajjemu engoye ze azitwale she got her clothes n'akuviira agenda aziika omwana nga takoze lutalo. kakati tuyambe taata ebimu bikole ki bikkako handle issues with your family, right? Lekerawo okweswaza kubanga naawe oli mu kweswaza ng'omuntu abaana bagenda okuteeka ku ntandaalo tojja kwagala bigenda kuva mu ntandaalo okitegeera oli musajja mukulu weewe ekitiibwa kyo ng'omusajja omukulu kyeyandibadde akola ekisookera ddala kutuuza mukazi we nga tewaliwo bano bapokkerere kumanya kiki ebintu byajja bitya okutuuka wano naye bw'ataakoze ekyo n'asalawo ebintu abireete mu mawulire twesonyiwe taata tuleke twesonyiwe ate omukazi waba akwesonyiye tomutambaala mwesonyiwe by the way asirise akkirize ate obuzibu abasajja sometimes tebaagala kukkiriza nti ono yankooye kubanga DNA yaabwe bagamba bo be balina otukoowa kati bwalaba nga tumufaako kimunyiza kakati ekyo kyokka kyokka omukazi oyo kyeyakoze kiyinza okumwogeza omwezi guno n'omwezi ogujja nemumulaba mu mawulire ng'akola ki naye nga yeerabidde nti ye kennyini yeyeeswaza because ono omukazi ojja kumwogerako olowooze nti omuttira akatale olowooze nti omuswazaswaza olowooze nti omutyoboola at the end of the day maama w'abaana bo abasigadde bano abaana bagenda kukulaba otya ng'otyoboola maama waabwe because of the mistakes that she made. How many mistakes have you made ng'omukazi asirika n'akutunuulira abakubayo n'abyogera bino ebintu ebimu nga tetunnabikola let us reflect kitegeera nga tonnaba kugamba nti kati kankwate ejjinja nkasukira omubbi poliisi gwekutte sooka otuule weebuuze nze sibbangako okitegeera kaŋŋende mu comment section nvume omukyala gwe bakwatiddemu bwenzi fumintiriza oddeko mu closet yo bufaananyi ki obw'obwenzi bumeka obulimu kitegeera gamba even nga bwotextinga mulimu obwenzi mu ssimu essaawa kitegeera just because ono obwenzi bwe babutadde mu open naye gwe taata w'abaana ng'obwenzi bwe bwe wakola omukazi ono bwe yasirikira bwa mirundi emeka naye atandika okuvayo atubuulire because ennyindo bw'oginyigiriza ogireeta omusaayi naye ayinza okumala okuziika omwana we n'agamba kanjogere kati sina kyenfiibwa kitegeera ogenda kukola otya ng'akwabiza kati amaka mugenda amaka gasigale gatya bano abaana abato abali ewaka bomu bamubalese batya kubanga jjukira abazadde ennaku zino obeera ku ssimu ng'olaba busitolo obuswazwa obulaba n'abaana bo basoma n'abaana b'oyo omusajja batuuke ku ssomero babagambe taata we yakola bw'ati maama we yakola bw'ati bwe tuba nga tutazeewo kukula era nga tukuze let us behave that. Wow, thanks. Kakati, this what we talked about, it's such like a video of, and I'm glad not a video, but we texted and you knew about it, about this girl Bambi Yankwasize I'm mu US, which part Mani, I don't know. But like the story, Yagena Nafumbira, the marriage was bad, got a divorce. Nagamba Katonda with her 2 kids. Those are the guy was also a deadbeat Ngatarabidabana. Nagamba I'm done with the love. Naye agamba tamanyi
kyamubagula guy oba yayita what oba how did he grow ebintu bino bya love you can never know when you fall back but anyway you know I couldn't judge her so for the 2 years nga yekumye alone single like having the best life literally in my head nagamba kanezi wala abasajja mbusitamanya omusajja ngeja penetrating her heart nesanga nga amwadde omutima gwe amwadde obulamu bwe fine believes in love again this man was also over cunning oba manya abasikazi abasinga twagala mpeta who knows uyo Mbaga the only thing I collected was Mbaga 7 months 7 months into the wedding ngatandika okulaba there are some patterns you know as if I'm forcing her love forcing her attention like what's up until one day oba yagambye simu mama only to find out that the man has been messing around with her best friend she could not believe it nenda baba minga do you know someone nga bimuweddeko ebigambo nga you look at someone who is empty an empty soul nga she's just there nayamba ne wedding gown ye n'atuula wansi nga waliwo nakwataka video board nateka option awo nagamba ne pray for this woman pray for her she needs strength like wow then in the comment section the day she'll ever bounce back this time I know it might take time then I think when she bounces back she'll be like a beast this time she's but ngaba some people have been bintu bino nada tatuyiga nenda bagay yesterday night ngenda kwebaka get this chick batulaza snip abade wa Nigeria snippet of her wedding a lovely wedding they flaunted money blah 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 the best friend she was one of the people who was actually making a lot of noise kajanja finally agenze ndozangalinga kabali bagamba wala agenda okukebera mbu just recently mbu over for them bade about 2 years it's the best friend with the husband think of what is wrong with best friends are with the far tiny limit see do we get too comfortable many sometimes akatifa bakazi tubatwetaga omuntu gwetunyumizako oluusi oba tasa we are wired nakikole ku mutima noga akanfunyumizeko ono oba they use that for they use our weakness olaba abakazi ebiseera ebisinga when we are hurt we cocoon so kano nosooka nogamba nti kati kankite kankole sente bwe mba nina abaana kandabirira abaana n'okikola bulungi nnyo naye okwagala kya butonde being in a relationship with a man kya butonde true very inevitable kati during this period ng'okakuuninze during inze ekintu kyendabye mu nsi muno teri mukazi alina mukisa mungi nga mukazi ali yekka they make money ne bazifuna onali single oba nabali single nga tali mu relationship njoba kati navaayo nentandika okupambana n'ensi nzekka mukama nenge ejja azikola n'azifuna okitegeera wadda mu relationship nga siba Shakaza fe tulina kukyusa mentality I know changing but tulina kukyusa mentality nituloza ntino nadala abakazi abasinga balooza they can depend on men. No, I think that's a bad mentality. You can make it on your own. Without a man. You can make it on your own. Yeah, ate Katonda n'akuyamba. Lwaki sente ezitaliimu nnyo kwegatta ziraalira zibeera n'omukisa ziyita zinnaazo. Okwegatta kuno waliwe tubeera n'abasajja tulina engeri gye tugatta emyoyo emibi. Omwami wo yabadde ne gundi n'abeera ne gundi n'abeera ne gundi n'abeera ne gundi naawe n'obeera ne gundi ne mujja ne mwegatta sente tezisobola kubeera mu mbeera ezo. Okitegeera kakati bambi abakyala buli we babeera mu mbeera y'okubeera bokka bokka atuuka ekiseera ne tutandika oba okwagala oba okwegomba. Kati ate bwe tutandika okwagala okuddamu okuyingira in that double life nti kati nfuneyo omubeezi tutera okugwa ku bisajja nze byempita biconmen agayaayo agabbi agayaayo ogusajja ogujja okuva eri gukukoleko research Doreen agambe omwala oyo ali biki ategeere Doreen waliira emmere
ategere Doreen byayagala ne byatayagala akwetege naye nga tanaba nakukwana okitegeera akwetege ategere Doreen gyakola amanye Doreen bamuwa ssente mmeka ku mulimu ategere ka private business Doreen kaalina kamuleetera ssente mmeka kati obiseera ebisinga omusajja oyo agenda okujja mu bulamu bwo ng'amanyi waagenda okutandikira bw'agenda n'akubayo ssente ze zaakubye ayinza okubayo miliyoni ze nga 10 n'agamba nga bw'azikubye zonna agenda zikuteekamu naye nga mission eri egi kulya agenda kulya bw'amala okulya akukaze okitegeera bw'amala okukaza ate gwananako adduka bw'anadduka ng'otandika okukola okukyesinga kati ate ziri miliyoni 10 kati ate bakimanyi ekintu abakazi kye tusinga okwagala yoba olaba nze ngamba nyo abawala Doreen stop being desperate. I know. Temubeera desperate for weddings, temubeera desperate for instructions, for introductions, temubeera desperate for kuchala. What will be will be at God's own timing. Yeah. Okitegeera. Naye buli wobeera desperate. Ajja ng'agenda kozesa desperation yo okufuna kyayagala. Okitegeera. Ajja okujja atuule naawe wano ku ya Doreen. Kituufu. Munyumye casually. Mwesiibule mugende. N'enkyakomewo. You get used to him. I know, right? Watandikira okusoya obugambo. Ekitegeera. Nga nawe wakkiriza dda. Kumbe ye akwetega. Atandike kakati Doreen mbadde njagala tugendeko ewasenga. Gwe omutima gukutundu gw'otandika okukubira mikwano gy'amasemu. Omanyi I'm lucky. Ate no n'abituukiriza. Lumu oba gwe wali interviewing omwami omu n'agamba nti ssente ez'okwanjula n'okukyala abasajja tezibaluma ate tezisobola babula. Okitegeera? Yaŋŋamba tuzinoonya. Bazinoonya ne bazikuteekamu. N'akwanjula n'akuteekawo naye ng'ali ku mission. Ali ku mission. Bakiŋŋamba ekintu ekyo n'engamba wow. N'okaayana n'ogamba nti kakati ate kati dadi yagambye nti nno tetusobola kukoma ku kwanjula. Nakkiriza n'akutwala ne mu church. Nenga alina mission. Omusajja akugamba Doreen nti because you have the ring doesn't mean you have me. Right? I think that's a mistake we all have. We do like kakati. Ate netubaba pressuring nga boyogede no kama if you don't put a ring that means you don't love me. Emazadde bango bayisizaamu amaaso okitegeera ku kyalo tugenda kuswala. Yeah. Nagamba za mbaga ze weetaaga nga batuula mu group zaabwe nga bazisonda. Ng'omuteekako empeta nga naye akuteekako empeta. Naye empeta eyo omuntu gwesinga okusiba esiba gwe omukazi. I noticed. I've actually noticed. Yajja genda yasobola n'okugijjamu n'afuna wagitereka. Nataddamu naye fe abakazi olwakajjanja kaffe otambula. I have the ring. Okitegeera? Yena okugijja kagijjako. Bw'amala okukuwa ky'oyagala. Ng'omaze n'okumuteekamu obusente bwo obw'ekikazi. Because you know now you are creating a family. I know. Mpankuwe yakuteekamu miliyoni ze 10. Mu mpola gwe tomanyi nti yalina 10 zokka. Gwe n'otandika kakati business yange yegindi kakati n'atandika okulojera. Omanyi nina emmotoka ze nabadde nsuubula naye bazikwatidde ku boda ssente mmeka miliyoni 4 ng'ozireeta. Anti tukola bya family. Right. Amazagala agenze. Okitegeera? Kakati munnange omanyi mama yalwadde naye ATM machine ya kadi yange yafunye obuzibu ate kati ku banka abangambye kino na kino totawaana sente mmekeze eddwaliro obukadde 2 n'oweereza mujja onaalya. Kakati omanyi ndi wano ku supermarket biki oyagala sente mmeka ozigaba bwidingli omanyi mukola kyammwe. Yes. Okitegeera? Bw'abeera naawe n'amala kati emyezi nga 6, actually emyezi 6 yamutwala nnyo, 7 yamutwala nnyo lwaki? Yagezaako. Bano abasajja ba target workers. Olunaku lw'abeera naawe atandika okwetamwa. Mulabye kye mbadde njagala nkoze eki. Kati ekiyinza omukiipinga naawe ng'olinamu wano. N'asigalawo lwa buwaze. Kubanga yeetaaga kuki? Yeetaaga akasenta.
Okitegeera kati wategeera nti no Doreen ensulo ya ssente erabika etandise okkalira watandika okulaga nti munnange in the first place I do not belong to you. Right? Yes. Ng'atandika okugenda omutima gwe gye gukola ki gye gwagala ate nga noono omutima gwe gye gwagala yabitegeerako nga boyfriend we akuwasa ku wedding n'akaaba amaziga amayitirivu ojja kusanga nga n'olunaku lwa honeymoon tebaali naabwe baali n'oli okitegeera ate ebintu bya honeymoon ebyo mbiwulira ne bimaliriza nga Doreen bakulese mu muzigo olimu bwogo weegayirira ono omusajja akomewa gy'abeere naawe naye nga tayagala kye yali akwagaza kyonna kyonna kyakola ki kigenze kyaggwa. He has left you heartbroken. Gwe wateekayo omutima wateekayo ebirowoozo wateekayo obulamu n'omubiri gwo n'oguteekayo n'ebiwoowolo n'oteekayo okitegeera naye takyayagala tayagala he doesn't want to be part of that anymore. I know. Okitegeera naye kati ate abakazi abeekuumye batera okugwa mu nsobi ezo abakazi abeekuumye batera okugwa mu katemba oyo obalewo wano nga beeyogeza nze ndi mukazi mugumu nze omusajja tasobola kunnimba nze bye bannimba byonna babinimbalimba dda omusajja ajja n'ekirimba kimu n'akutegula n'olabanga I'm over the moon with this for this guy. Ono musajja watali siyinza kubeera. I can't live without him. And by the way, that is something I'm also learning. Like in my mind, I'm like, no, you can live without him. You can live without him. You can live without him. It's just a fantasy. Ekisinga obukulu Doreen. Katonda waaba akuwadde obugumiikiriza. Nuba nga obaddewo for 7-8 years tolina musajja. Katonda oyo akuwadde obugumiikiriza mwesige. Ajja kuwa omuntu omutuufu. Naye omanyi nti omala okugumiikiriza emyaka gyo gino gyonna ate gwe ne weesalirawo nga Katonda tomuinvolvinze. Naye ng'emyaka gino gyonna 7 9 obadde omusaba Mukama Katonda wange ngabirira ndabirira abaana bange. Mukama Katonda wange ngabirira kino kiri bwe kiti ne bwe kiti n'akuwa. Mukama Katonda wange kino kiri bwe kiti ne bwe kiti n'akuwa. Okitegeera naye sejjaka wazze n'atandika okupoloota n'akugamba A, B and C tojjukira nti Katonda abadde akuyamba. Okitegeera you don't talk to God about it. I know. N'osalawo bwebibala ne bifuuka kwegamba if things go bad ngoddayo ng'ogamba Katonda wange newanyamba signals. Okitegeera kakati the other scenario about the friends. Doreen oli mukwano gwange kikyomanyi ku byewange n'okujja ewaka sijjangako simanyi nageeana nomulujja simanyi nakala y'ennyumba bweri. That is how I want. Allowed me to say is your daughter. And because of that show. Okitegeera. Yes. Kakati Doreen. Abakazi twemalamu. That's the problem. Abakazi tuddira omuzigo gwe tukuuma. Omanyi omuzigo? Omuzigo gi. Yeah. Ne tugusembereza omuliro. Kombe bigenda melting. Bigenda ku meltinga tutya. Nti Dodo mukwano gwange. You are a very beautiful looking woman. Ofanana bulungi nnyo. Okitegeera naye nenjagala buli bwe tulaga n'omwami wange Dodo alina okubaako buli kye tunyumya n'omwami wange nga nkukubira Dodo omanyi buno leero twakoze bwe tuti ne bwe tuti omwami wange agenda kungulira akataka nga nkukubira tugenda mu bondi kulamuza mmotoka nga nkukubira Dodo jangu tugenda onsiimire ku mmotoka naye jjukira kintu kimu emitima gino Katonda yagitukweka. On the surface you are my friend. Naye kiki ekiri mu mutima n'obusungu. Okitegeera? I envy you. I'm like, I in a bad way. Like, why her? Ebiri ewange ewaka mu sitting room, mu dining, mu kitchen, mu bathroom, mu toilet, mu bedroom, byonna mbikugamba. Gamba even nebochadde nkuleka n'oyingira n'ogenda buli wamu. Olaba adapatiza bange. Si obuliri bwasulako. Omanyi ne ssente omwami wange zaafuna. Ne businesses ze zonna okola ki? Ozimanyi ki ekigenda okuddako. Kati indirectly nze nakufuula dda mukyala w'omwami wange nga simanyi. Nga kubulako kiri gwe n'omwami wange kukola ki? Kwegatta.
nga tekitannabaawo bwe tugenda out n'omwami wange bambi kadorin kange oba kali kuki tukakubira essimu nako kajje nga tukubira mumpemu eddakiika 10 ng'otuuka okitegeera kaakati ekiddako Rosie ndi wano ndi stranded onkubidde siriiyo naye kankuwa ennamba ya mister omukubire ajja akutaase nange kennyini nga nkubira omwami wange bambi Doreen ali wali ali stranded muyambe omuntuulireko wano that's how it starts actually okitegeera kakati I opened the door naddira omuzigo gwange nengusembereza omuliro okitegeera kaakati kyekiddirira Doreen buli wanaabeera ng'otandika okuchatinga n'omwami wange halo nga naye akuddamu hayi basooka ne bakulaga nti tali interested kyekiddako wategedde ekyatuuse ku Rose mukwano gwe teyakoze bwati ne bwati yayanjudde ebitannaba nakubeerawo okitegeera ayinza n'okujja natandika okunyumiza omwami wange yakoze bwati ne bwati she wants your husband to comfort her. What is going to come out of that? Twagadde nnyo mikwano gyaffe okusinga amaka Katonda ge yatukwasa kwegamba this is our first ministry. My home is my first ministry. Okitegeera but we skip all that. But I have taken my first ministry and distributed it mu mikwano gyange. What is going to happen? I've not taken care of it. What is going to happen? Kati nga nkeera ku makya nti mukwano gwange ne bba wange bagenze ku trip. Ate nno okusooka abakazi abasiru tayinza nakulowooza nti waliwo ekikyamu. Bambi Doreen alina obuzibu kirabika gwe neeteekawo ne reasons nze nenkuwolereza nenga ekiyoka ekizimba kyayabika dda gwe tomanyi. Don't even suspect anything by the way. Don't suspect anything. Before you know it akugamba mukwano gwange nayina omukolo bagenda kwanjula ng'ekanzu gwe gyogolodde gye bagenda okutwala ewa mukwano gwo bakyale ewaabwe nga gwe tomanyi naye mukwano gwoyo gwe wamusembeza ewuwo bannange bakyala bannange tubeereko ne limits tubeereko n'ogeyo omusajja ku mukwano gwo nadde n'agamba yakwogeddeko bw'ati ne bakugeya ate nga byamugamba bituufu ate nga byamugamba it's only the two of you abadde babimanyi ono mukwano gwe nga God mukitegeera tubeereko n'emizi abasajja bano yes benda naye leka abikole ku lulwe leka aleme bikola kubanga gwe wabikola ki gwe wabimusembereza wamusindikira waliwo abasajja bagamba muno by the way nali sigenda bikola naye oyo yansindiikiriza oleese baganda baabawala batiba bwe bati bajje waka no limits bambadde obuntu obumpi balinga ennyana obaleese waka omanyi mami yagambye bagira babeerako naffe kudiru ki holiday babeerewo holiday ya mwezi oba wiiki 3 wali era kyokolaawo ekituufu ekisobola okukolebwa wabeerawo ebisaakaate ebirimu amayumba ge bapangisa genda obapangisiriza omuzigo onoobaweerezanga emmere naki nyaabwe waba tabaagala waabwe sikusembereza muzigo ku muliro. Kati oyo omuwala yes yafunye ebizibu ebyo byonna but question tulina okwebuuza mukwano gwe ne bbaawe bakonectinga batya? True. Mukwano gwe ne bbaawe bakonectinga batya? Muli mu preparations zammwe ez'emikolo ofrontinze mukwano gwo omwami wange genda omuyambeko okulonda amasuuti ate kaakati yangu nnyambeko okukola kino akoze emirimu gyonna egyakalogoyi naye jjukira naye obufumba abwagala jjukira naye empeta agyagala jjukira naye mugenda ne mulowooza nti emikwano Katonda gye yabawa biti bo tebeyagaliza they don't have feelings they don't want this and that kitegeera mufunyeyo ka trip mugenze Dubai omukubidde mbuye trip ezo tazaagala right okitegeera my man treats me like this nze ndaba abaana awo omwana oli n'amukabirira bannange omwami wange muleke omwana n'agamba sijja muleka
mbalaba ku social media ani atayagala musajja alinga bwati ukitegera ne juzi waliwo gwe nalaba alaga ne messages olabo nampeereza message believe my man namugamba leave your man how may the best cookie win bannange kyekiriwo kati boldly chokanga you were once friends yes nakugamba may the best cookie win so it's up to you do your job katigenda kwa competition akugamba may the best cookie win she knows all your weaknesses because you told her opened up. Oh yeah, she knows what to do to get your man. She knows your husband's strengths and weaknesses because you told her, right? She knows everything she can do to keep your man intact like this. Ekitegera nalyoka akuyamba namukologera fiti balina nokugamba nti abalande bakye bakola kubanga jukira agende nalya bona baine ebintu byebagula nabafumbira mu mmere ogerekera omusajja laveriye kuddayo kababange kikyekyo naye ng'omulogo gwo wamusembereza bbaawo abakazi abasinga okukaaba nze nkubuulira yes tetujja kugaana waliyo exceptions ezo omusajja wagenda n'ayendera ebbali naye njagala nkubuulire 75% of taken men bino bebagamba nti my man was taken they were taken by women's friends. And then you wonder we women chetukola instead of like approaching the man we approach the woman the friend woninga ba wanzi biro musajja n'olwana tujayo ebyama byaffe wangamba kino olina n'obulwadde buno olina pressure nogamba abaffe wadde olindamu olina ng'agamba omukazi wagamba omusajja tamalaako nga bwe yajja wano yakola kati ebintu ebyo that was last week I saw this chick over they were once friends a bit naye nagambe wangamba omukazi sajja wo simanya biki katali ate mugobyeko sinamugoba kwali wanga leta najalaga ne mwekanda ali so confident taina jalaga nengamba kina kamwe eddogo wano why you so confident mutaina jalaga kati jukira ono omukazi she's going to do whatever you've not been doing gwogenda n'omunyumiza nze sirina budde nkeera ku maca yamanyi oba anywa caayi oba tayagala kunywa yamanyi ono yagenda muchekingako during day buli kimu onywedde ka caayi aba waka nga preparing de buli kimu nze sirina budde bugolola ngoye za musajja nti okay ng'akakola ate jjukira abasajja they're like puppies amuwembejja ku mugongo jaddukira bu puppies obumanyi n'agamba nafaayo nnyo watukira okuddewo nga years have gone breakups ezisinga ffe nyini abazireeta ffe bafumbi baazo kati oyo omukazi nze namusaasidde by the way yakaabye amaziga mangi namulabye ekitegeera nga kimuluma nti it's like the man took everything from her kubanga ngeri jayo got out of her body ngomanyi empty soul nalabye video nga kulika kayimba kirabidde kalyawo nga kali some love song there but it was very heartbreaking akutte bottle ya wine nga she's sitting in her dress that white gown nga she's helpless nataka kuti pray for her pray for this woman like she's looking for strength ngechewunya nagamba kale nalimbi vuddeko 2 years I was happy over the other marriage 2 years I'm good obono yavaawa nga boyogedde bu smart ajja ate nabo baagala gwe you who has been keeping yourself gwe baagala they know how to manipulate you easily abasajja baagaza wano fe abakazi twagaza wano kyova olaba breakups zirumanya abakazi where you give in your heart, you give in your soul, you give in your spirit, you give in your body, you give in your mind, you give in your finances, you give in your everything. Yakuwadde kichwa yoka. That's why they detach easily. Wala banga chigane. Chovola bakati ye kimwanguyira to move on from Rose. Ichageza bano abakaba bebanonga he's really fallen in love. Abasajja abakaba noga over manipulation tactics. Sometimes social media. I've seen it like multiple times. Imagine this guy cheated Namukutte. It's not the first time. He's crying. Manipulation. Yes, there are those men. Ayinza okugamba nti omukazi oyo mwagala naye okwagala kw'abasajja si kwangu kwa kutegeera kubanga ajja kugamba bagamba abasajja men love you through actions ate omusajja kyokali wakugamba nti
nakugamba nti omusajja yankolera buli kimu n'agenda kati love kyeyo si bangu bakutegeera omusajja asobola okukaaba amaziga n'agwa ku ttaka n'asambagala ng'omugambye nti n'ogenda n'akola biki ne mumala ennaku 2 n'akulaga nti azzeeyo ewala n'akola bibye ng'amanyi kati gwe yakoze ekikusibira awaka amaziga ge yakaabye gagenda kukumira awaka for the next 1 year. Kwegamba be bantu abali mu nsi yaabwe Katonda alina engeri gye yabawayaringa in their own way. Okitegeera ayagala ye yaba akola ebyo oba birumya yaba abikola oba bisanyusa yaba abikola. Okitegeera naye gwe tolina kikola kyobulaba gwewookera ku maca n'ogamba yam done. Most of the time they will do everything to keep you around. But not because they want you around, but because of their ego. Yeah. Tayagala kuswala awuli obwongo bwe bumugamba butya nti okitadde otya ye nga tannaba kukita. He doesn't feel a man. Okitegeera naye nga si nti oba I am keeping her around because I really love her. Manipulation. That's manipulation. N'omala emyaka n'ebisiibo ng'ofumbira ku ki? Manipulation. N'okulaga nti muwezezza emyaka 6 akuvuddeko agenza afunye akawala ka myaka 40. N'ogamba mbadde n'omusajja nga yetayagala mmanya naawe laga yeewaliwo. Yes. Kati kyova olaba bambi omukazi oyo Katonda waba muyambye n'ahealinga addemu abite. Because sincerely speaking, Doreen, you can live without a man. You can. Simanyi lwaki twegamba muli abaana ne beekonvinsinga nti nze sisobola kubeerawo waatali. You can live without a man and be happy. And be happy and focus and you channel your mind. I don't know about men, but I think they can also live without women. They can if they decide to. But nze kyemmanyi ku bakazi. Omukazi asobola okubeerawo n'emyaka 40 nga talina musajja. Naye nga wali yeekolera emirimu gye yeerabirira abeerawo. Okitegeera? Bwahiringa. Let her go back to her life. Yeah, true. Focusinge ku baana be, focusinge ku bulamu bwe. God will help her heal. Yeah. Ate yeesige Katonda. Wala during ebintu bino byonna tubikola naye asinga okumanya ye Katonda. True. Katonda yasobola okugamba nti the frog you're getting into a relationship with has kissed so many toads. Yeah. Katonda yasobola okubikkulira embeera embi yonna n'akuyamba. So yeegayirire Katonda amuyambe awonye omwoyo gwe kubanga ffe abantu tujja kwogera. The comments will be there but the comments won't heal you. Yeegayirire Katonda awonye omwoyo gwe bw'amala okuwona bw'ati amagezi gakomewo addeyo akolerera abaana be addeyo yeerabirire ng'omuntu. Nkiraba kubanga kati abasajja abatestinzeeko abalabye nti basinga kamulali okukaawa. Ekyokubiri, let us stop trusting these men so hard. Obuzibu bwe tuyina, we over trust, leave alone trusting the men. N'emikwano gyaffe ne tugyesiga beyond what we are supposed to. Bwe n'olowooza nti gundi anjagaliza naye ng'afuuyirira kagalo ddi waaliyingira amakago. Ekiraba, there's the story that was running of some chick nabinene something like that. Yayina mukwano gwe ate mukwano gwe ne yeefuula omusamize ate n'amugamba empewo tezikwagala mu nnyumba eyo. Empewo zagambye bw'otafumba nange tojja kuzaala. Stupidly because this one was her friend nakkiriza bafumbe bonna. I think I remember that story. Empewo zagambye mukalina oyo olina okuvaayo genda mu boys quarter. That story. Stupidly n'avaayo. N'ava mugamanyi bajjajja. Okitegeera bajjajja bagambye abaana bo bandekere. Kati azuukuka luvannyuma nga ne boys quarter bagimugobyemu. N'agamba this woman manipulated laying on my mind. Home. Yes. Naye gye mikwano gye twesembereza. There should be limits. Omukwano oyo omuwala, she's the one who helped the friend organize her functions.
okitegeera kati ekikulaga nti omuwala oyo she was jealous of the friend when she organized her function we baali bagenda okumwanjula oyo nabinene she dressed up exactly the way her friend dressed up colors ezimu gomasi zezimu n'akaami kaabwe nako n'akambaza olukooti lwerumu okitegeera meaning all along she used to envy the friend's life ng'ayagala kutambulira mu bigere bya munne okitegeera kati we should always mind the friends we keep around us. True. And how far do these friends go into our lives? Fe twereetera obuzibu oluusi okutta giraasi mu mikono gyo oddidde omuntu ali wansi ku kalina kangu kasukire giraasi eno ogimbakire bwemenyeka ejja kuegwa wansi egenda kukola ki egenda kwatika bweyatika ani agenda okugiyunga okitegeera kati Katonda akedde ku makya akuwadde nti omanyi Rose nkuwadde amaka omanyi Rose nkuwadde omwami omanyi Rose wadde good life yino omwami olina mukuuma otya omwami olina kumulabirira otya omwami olina kwegamba what are you supposed to do what are your duties as a married woman to keep that man literally okitegeera alege noleeta omusajja gwe noleeta omukazi notandika nomuleeta wuyo afumba seba waliwo n'abamu bunafumba because you are preparing a sirina maanyi nafumbira lunch you are preparing a breakfast from breakfast to supper banange balabyeko kangende nasibula omusajja wali omusajja najja ku mmere y'omukazi yawe yaye nawe stupidly nowerekera I've seen that abakazi tebaloze woowe ine eddagala lino lye batembeeya ne ku street otambula street 1-2 bagamba jangu oyagala kukwata musajja musajja and they say it boldly kweyambulire kano kateke mu mmere kali oba ofumba ennyama oteekamu bw'aba omuwadde ekyayi fumbiramu kano kasuule mu gundi bw'anaakanywa kano sinanya kateeke ku mulyango bw'anaakabuuka naye zomanyi oluzingana nentunulira abasajja otambula ku street notunulira abasajja n'ogamba bambi kati is this one him or the statue of him mbonamulekera kasala kkubo sira mumala tena gyalaga ogala kulanga musajja wattu yali nga iza yes man ngavudde mu mbeera ze wa number 2 number 1 ngavudde mu mbeera ze ate nedda abakazi kye beerabira kati Doreen bw'obanga wasomako akatono ku spirituality simanyi lwaki abasawo bano tebabuulira bantu bituufu buli muntu era gwe gye weegendereza abasajja abo be bagamba nti baloze namuloga anjagale ebiseera ebisinga ssente zikendeera yes ssente zikendeera lwaki omusajja buli eddagala eryo lye babakolera mbunno aloga omusajja amwefunze litta emikisa okitegeera bwe liba nga ligenda kutta omukisa gw'omusajja okubanga takwana abakazi tebamukkiriza oba takwana tebagenda kutta mukisa ogwo gwokka ogw'okukwana batta omukisa gw'emmaali omukisa gwa ssente bw'oli bizi ologa musajja n'abanga tasobola kukola kufuna ssente nga bwe yali azifuna muleka agenda akwana oba akwana bw'alikoowa alikoowa bw'alifiirayo alifiirayo bw'aba takwagala naye tolega mwana wa muno teweesibirako mwana wa muno kati olw'enkya bwe lunaakeera nga tomwetaaga ng'okola otya nga n'omusawo yakuwa eddagala ery'okumusiba yafa okitegeera ate ebintu ebyo n'abasajja babikola abakazi ennaku zino omusajja waliwo omukazi gwe nalabye ku TikTok wawo ng'alaajana ng'agamba omusajja wansanga nkola wansanga nina ssente zange nonkwana nondoga emmaali yange yonna yonna neekola ki neefa kati buli kimu kiweddewo tosobola nakundabirira okitegeera naye ogenze kati onaawuuza ki balala nga bambi ali mu kumwegayirira nze nsumulula oba osazewo kugenda kwagala bakazi balala genda naye nsumulula nsobole okwekolerera nsobole okukolerera abaana bange you didn't find me a lazy woman okitegeera kati n'eddagala eryo lye bawa abasajja nti genda osiba omukazi tebasibye mukisa gwo gwa kukaaniba basajja balala gwokka
bakusibye ne ssente togenda kukola nosanga Doreen omukazi gwe wali omanyi nti omukazi ono yalina ssente amagezi agayiiya nga takyasobola na kuyiiya ng'omudagala gwamuzibira buli wamu okitegeera n'ogamba lwaki omuntu toyagala onkwanye njagala kwalaali okitegeera bwe tutuuka okwekoowa twekoowe. I also like it organic. Yes. Biruma, yes, especially when you're not chosen, but it's okay. Like when you think about it, and it doesn't like watch sigala ngochilowozako with time you understand but you know what good riddance ate tukole chi okusinga okwesiba ko gona kwagala ogena kukola ebintu bingi kati ate onyumirwa otya okugamba nti ndi n'oguntu gwe naloga ewange kiringa bw'ona okwata embwa n'ogiteeka ewuwo ndi n'oguntu okitegeera okuta embwa ogitadde ewuwo ogikomandinga police do this copy do this do this kakati n'abasajja bano be baloga bwe batyo bwe babeera n'abakazi be baloga bwe batyo bwe bakola ki bwe babeera naye tebinyuma omwana wa munno gw'otaakeera ku makya kuzaala gw'otaakuza gw'otaasomesa lwaki oba omwesibako nnyo okitegeera nga we wanjagala njagala kwalaali bw'onkoowa tambula ogende bwenkukoowa leka ntambule nkole ki ntambule ŋŋende okitegeera naye relationships simanyi era bali bawewaana oli n'agamba nti naye gye bujja eriyo abantu abagenda okufikkira naye oba ofikkire ofikkire gwogamba bano nti bagenda kufikkira gwe Katonda togenda kufanayo fa yekka baziika yekka. Number 2 bwemba nfikidde nfikkire maybe mukama bwe yakyagala tekati nkole nti naye kati gwe lwaki oyagala okuvugira muntu munno ku remote kitegeera n'okuva essimu n'oboggola kubanga wamuloga ate abakazi abalozi abasajja babayisaamu amaaso babajoga amukubira essimu oliwa kasajja gwe essaawa zino badde okuba ebintu ebigenda ewaka wabiguze dda gwali kumpi n'ogamba maama kiki kye baboggolera yatumye house boy mu katale zino ssaawa mmeka oli wano nakyo nekijja mami omeddogo tulabye onagamba wange mulina bwenti mutaano naye naaweza amuyina mu 5 ate Katonda ono ali fane amanyi okuliwugulako bw'ati naye buli waliwugudde nadda mu sense yagenza azaalayo obwana ate onabeeramu frustrated bw'obeeramu frustrated gwe yaloga first of all kati ebiseera ebisinga togenda kizibu okulivasinga ebintu ebyo naye buli weriwuguka bweriti gyakwanya azaalayo buli weriwuguka gwe n'obeeraawo weeraliikirira n'emmaali gye mugenda okugabana era naakulaga nti akwongeddeko obwana nga 20 wali ologeddewo yekka n'olyoka otegeera natural love is the best. Like let it flow organic. It's better. Noba ng'otegeera munna ategeera. You know, you discuss issues mwena nga muli kwalaali. Kigana waliwo yagamba obuzibu tulina tulowooza tuno bwetandika relationship it has to be forever. Who tells you? Omusajja yampa sempeta, omusajja tayinza kundekawo, omukazi maze naye ebbanga, omukazi tayinza kundekawo, tayinza kunkyawa. Gwe wamutonda. Olaba ne bazadde be abaamuzaala tali nabo ali naawe kyekikugamba nti tagenda tasobola kwegamba olina musibirawo aleme kuwompa nze saagala saakaasa oyo naye all in all tuyige nti you don't own me, I don't own you. First of all, you own no one. Ekyokubiri bw'obanga Katonda akuwadde abantu mu bulamu bwo abantu abo bakomawa mu bulamu bwo tetwerabira nti Katonda yatukweka emitima
kizibu nnyo okutegeera muntu munno kyakola kyakulowooleza kiringa bw'onookera ku makya ddodo ng'olina ddiiru gy'ogoba n'ongamba Rose nina ddiiru gye ngoba ya bukadde 10 nze seetaaga ssente wakiri njirinnyamu gorokanga bagiwanze kitegeera kati tuyige okusirikira ku bintu byaffe n'omanya nti there is something good coming for me n'okiralasa nga tekinnaba nakujja Katonda agamba bugambi she's not ready for it sirikako kitegeera not everyone you tell about your life is happy abamu obanyumiza ebintu nga babyegomba dda myaka 50 emabega tebabituukangako gw'oli mu kubibanyumiza nti obituuseeko mu myaka emito gy'oliko bakole batya bakukubira engalo bakuweera obujulizi nti mukwano gwange yafunye kino na kino na kino nze kyesifunangako they will try to destroy that which you have. True. Ebyo tubiraba kuva dda ne mu Bible ojjukira ka Joseph kaafunanga those dreams of his future okitegeera just dreams ne zinyiiza baganda baako we baaziwuliranga ne basalawo okukasuula mu kinnya bakatti bwe baalaba nga tebasobola kutta musaayi gwabwe ne basalawo bakatunde ebyo byebisolo bye bayita abantu bw'oyinza okulowooza nti omuntu munno just kiteeke mu bwongo obwo nti nze sirina munnange sirina mikwano nina wasuza otya nina bano jangu tukole ddayo ewuwo ate omuntu yayogedde recently n'agamba yagambye boring life eyo gy'ogamba gy'olimu just because you're always indoors toyina bya mikwano bangi tokyakalannyo biki you're always at home no a boring life gy'ogamba nti gy'olimu ate kutaasa bingi Katonda alina byakutaasanga bingi naye gwe tokimanyi I'm always at home I have no friends nesibira mu nju banage life embowa weekends mbeera mu nju n'agamba you people you don't know it actually is saving you from a lot of things wamanya abaana abo bebafacinga nga bali bweru eyo kitegeera once in a while you go out ebitegeerekeka see we're going out because of bandwagon pressure I want to show off hey I know this place nasibya kaviiri akapya nagenze mu kafa akapya let me take pictures abantu balabe abalaba bonna alowooza basanyuka ekitegeera but and at what cost nti nsobodde kakati leero ninayo ka trip e Dubai naye omulimu gwokola tegusobola kutwala Dubai kati bakozi banno omanyi biki byo omuntu ono byayiseemu ogwo weegomba byayiseemu okugamba nti kati kanennyonyi ngende bw'atuula n'okulunyumiza obulamu bw'ogamba Doreen kanjira mbeera n'ebyabeera mu ki ogirobe nze saagala bintu byakwegomba gomba okwegomba waliwo okwegomba ebyekisiri n'ogamba nja kukola buli ekisoboka kyekireetedde abaana bano okudda mu bisiyaga nja kukola buli ekisoboka okutuuka kweyo embeera and ekintu nja kukola buli ekisoboka edda bataata baffe bwe babyogeranga baafubanga n'alima emmwanyi n'akola kino n'akola kiri ennaku zino abaana bwe bagamba nja kukola buli ekisoboka bw'aba tagenze kwetunda agenze musiyaga baagala quick money kitegeera abalala nawulidde nti bagenda ne batunda n'ensigo zaabwe bazitunda kiki kye tutuuseeko mu nsi quick money naye nga quick money kakati otunze ensigo yo bakuwadde $5,000,000 what is $5,000,000 bw'ojjako $1,000,000 ziba ziwedde zitandika okukendeera ate sente zo kasosa taziplanninga ziggwawo nga tumanyi naye ng'obulamu bwo bwafectinze omanyi otya oba ensigo gye bajjeemu ate yeebadde nnamu okusinga eri kubanga n'abagenda okuzijjamu tajja kwagala kutwala kifu twala kiramu kitegeera kwegamba ekintu ekyokwagala ebintu ebyamangu olabye munnaayina bbaawe weegomba omusajja wa munno weegomba ssente ze balina weegomba obulamu bwe balimu omusajja omututte omanyi otya oba otutte musezi ng'ono abadde agumira ekitambo kyabwe tayogera nti abange waffe tulina ekitambo omusajja akeera nadduka ekiro naye kubanga ayina you think your friend has what you don't have wenyizeewo agenda okukulekera ogutambo gwotasobole kwejjako kwegamba bintu ebimu we should think before we acting. True. Thank you so much.
But I may have learned a lot. Thank you so much. You get exhaust everything. Yeah. So until next month. Until next month. Yes. Yeah. Thank you so much, my dear. It was nice meeting you. Oh, nice meeting you again. So guys, bye. Bye-bye.